je andaba olunaku olwaliro mulongo omulangira Julie Simbwa gonjeri tuyingide mitsa Monday turebaliza mukama katonda kansuenti oli bulungi gwali wakao ogambo otya weekend yabadde tya yasabye munange nkukulisayo mukusaba na watasabye lwaki tewasabye mazima ddala anyway njagala okubeera nga nsasira gwe na mukwano gwangu omulwadde ne kugamba genda ko mudwero berenga bakujjanjaba atafidwa tunakola ki twaveri mukama katonda ateriye yeka je tugenda okubeera nga tudda buli lunaku lwa Monday atubeera n'ebintu ebikwatagana ku mbeera yaffe y'obulijjo era olunaku lwa leero atugenda kubeera nga tuwogera waliwo embeera eriwo naddala mubakkiriza naddala abavubuka nti bw'asalawo okubeera nti aweereza mukama amuweereza n'omutima gwe gwonna siganye kirungi nnyo okuweereza mukama n'omutima gwe gwonna naye ate neerabira kigambo kukola ate ne wabeerawo abamu nga bw'afuna omulimu ng'ebyakatonda abyesonyiwa olunaku lwaleero tugenda kubeera nga tuwogera ku kigambo kiyitibwa omukkiriza mu katale oyingirayo otya waliwo abantu bamu atukayo n'agamba bannange nze bino kyeyika by'abamisiri sijja bisobola ayi nobeera n'agamba kaŋŋende bugenze kijje anyway olunaku lwaleero waliwo omwami gwe tukyaziza omwami ono ayina ebintu bingi kati oba ntandikire wankomewa naye nga esokera ddala musumba w'abavubuka yes musumba w'abavubuka esokera ddala ekyokubiri muwandiisi wa butabo ate ekyokusatu nti inspirational speaker nti ayogera naawe n'obeera ng'oddamu ku magezi oba n'obeera ng'oddamu amaanyi n'oseseetukawo wooli ate n'obeera ng'ekigere okyongera ku maaso naye tugenda kubeera nga tuwogera eyo area eyo ango gy'alimu abavubuka baabeereramu ddala nti bw'asalawo okubeera ku kanisa asiisira enaalyokaga mukama yangamba kuweereza ebyakatale tabyagala ate n'omulala nabeera mu katale nagamba naye mundeke kansooke nkole ku ssente ebyekanisa n'abyerabira balancing omukkiriza mu katale tugenda kubeera nga tukikwataganya tya naddala omuvubuka sayinza okulaba sebo weewaawo sayinza okubeera wano olwaleero amiina nsaba otuwulize kuba tulaba twebaza katonda nate amakyaga olwaleero mukama yeebazibe abalabi ba puroguramu eno tukkiriza katonda nti yabukeeseza bulungi weewaawo manyi tukola ekiramuso kimu nti yeebazibwe omunazaalesi amiina so manyi bwakedde bulungi amanya ndi omusumba Solomon Kifunye nga nviira ku buweereza ba Christian Discipleship Ministries International obukulembera omusumba omutume Michael Kimuli era nga abatumidde era manyi aliko ne mukyala Sara Kimuli balaba kati babatumidde nnyo nemusanyufu okubeera wano weewaawo aine tugenda kubeera nga tukwatagana ku kintu ky'omuvubuka jjukira nti naddala mu Uganda wano tuli blessed nti abavubuka abasukka almost more than 70% bannayuganda bavubuka naye omuvubuka naddala tugenda kubeera nga tuwogera nnyo eno omanyi angenda nentunulira nnyo bannaffe abasiraamu baagala kigambo kola era abasiraamu bwe babeera mu kisiibo olaba nga embeera yaffe ey'ebyenfuna ng'esikiddwamuko katene omukristaayo mu katale alina kubeera atya oba omukkiriza mu katale alina kubeera atya kisokera ddala katonda tayagala banafu agamba naawanga emirimu gy'emikono gyammwe omukisa ekitegeeza katonda bw'otunza mu kyamateeka 8:18 gamba olijjukiranga nti katonda we yakuwa amaanyi okukola obugagga gana amaanyi gakola ki tosobola tula butozi n'ogamba olina amaanyi waliwo ebyokola ne bagamba gundi oyo w'amaanyi waliwo byokola gamba gundi oyo mulala ekitegeeza bw'okizuula nti katonda yawa amaanyi okukola obugagga kati gwe ng'omuvubuka weebuza ekibuuzo nkoze eki katonda ateeke amaanyi ku kyenkola akiteekeko omukisa gwe nsobole okuvaamu omugaso n'ofuuka omugaso mu ggwanga katonda tajja kuteeka mukisa mu bbanga ajja kuteeka mukisa ku kintu gwe ky'oli mu kukola katonda tayonoona God is not a waster ateeka netera ogamba nti katonda naye business person katonda akola ddiiru n'abaana b'abantu n'agamba mpa kino nange nkole kino kati bwakizuula nti gwe tolina kyogenda mugasa tawesitinga maanyi ge na busobozi bwe buteeka mu ggwe sayagala omuntu gwagenda okukozesa amukolera ebyamaanyi Daniel agamba nti abamanyi katonda bali baba amaanyi balikola ebyobuzira omanya katonda
n'omukolera ebyobuzira kitegeeza nti bwe weezuula n'ogamba ngenda kukola ki njagala kubeera ki n'okiteekako amaanyi go Katonda n'alaba nti agenda funa mawa ateeka obusobozi Esekeza bana abantu babeera makanisa nabeera omu bane otunulira nalaba luli minister wa chimwe Otafile nga ali mu kugamba ngagamba nti no banange ngate abantu mu kanisa bali mu kuvumaganya abasumba bafe nga bagamba nti abasumba balemeseza abantu okola nti babaleka mu kanisa ne babeera omu era nga bagamba nti abantu kyesera baveko mu kanisa basabe baveko mu kanisa bagende bafune kyebanoonya naye nga kyebanalya naye nga ate amazima galiwo nti ateri musumba agaana muntu kukola naye abantu bennyini be babeera omwo n'asalawo n'asaba okuva ku makya mpaka kiro Monday to Friday kati mwenga abasumba babavubuka naddala abasumba babavubuka ekintu nomukirwanyisiza mutya ekisokera ddala kitugwanidde okubeera ng'abasumba naye nga tukulembera n'ekyokulabirako Katonda ayita abantu asobola okukuyita naye nga takuyise kubeera okuyimirira katuuti singa otawanya abantu betwogera kuyitibwa abantu balaba okuyitibwa nga olina kubeera mu maaso g'abantu wokka naye Katonda asobola okuyita nga bayita ba Daniel nga bayise okubeera ba administrators nga bo omulimu gwabwe gwa kubeera mu marketplace Katonda ayita abantu nga bagenda kukola business Katonda ayita abantu nga bagenda kubeera basawo Luka yali musawo omu ku bagoberezi ba Yesu Kristo Katonda ayita abantu n'abateeka mu bifo n'abateekako obusobozi okwongerayo obwakabaka kati buli muvubuka yenna alaba olina okiti nze nkola nasoma emakere ne mala Bachelor of Commerce nenkola postgrad nenkola CPA kati ndi mu kukola olwaleero naye ate nga mpeereza Mukama obuweereza bunyuma ng'olina ku ssente oyagala n'agamba mbu naye olowooza omuntu atalina ssente anagenda mu ggulu kubanga buli kaseera abeera mu kwemulugunya kubanga buli kyoyagala okukola kyetaagisa ssente kitegeeza okuba obulungi weetaaga ssente onooba otya obulungi onoosaba otya kyomanyi nze sabisa abantu nga tebanneesabira sooka weesabire weemalirize ndyoka eggamba osabire eggwanga otandika otosabira eggwanga nga gwe tonneesabira tajja kusaba teri muntu asaba nga tannamaliza kwesabira asooka kwesabira nawulira nga kusse kati byange Mukama amaze obikola awo n'atandika okwesabira so kya mugaso nnyo buli muntu ataba olwali okutegeera nti opportunities are like sunrise emyaganya giringa wolaba omusana nga guvaayo bw'ozibirira ennyo osubwa buli muntu atulaba olwalyo Katonda akuwadde omwaganya okuba obulungi akuwadde obusobozi okuba obulungi ne gino myaganya gye tukutwala ne tukwata bw'ogisubwa wejjusa buli muntu atugyemanyi omulokole yenna Katonda yaterawo obusobozi okufuuka abantu ab'enjawulo kyava atekawo okuyitibwa n'atekako amafuta kuyitibwa n'agaba n'ebirabo waliwo omuntu Mukama nga yakuwa ekirabo kyakuyiiya yo creative olina creative ability nga buli bwolaba kintu kyakuyiiya ekyo singa okiteeka mu nkola n'omala okusaba n'otuula wansi ogamba kati kino nkitadde ntya mu nkola omukisa nga gulabiswa n'ogamba omuntu ono namulaba mu kanisa ng'asaba edda nawe omusajja ali mu Uganda ano merabidde erinnya yali asaba Mukama n'amuwa ID y'okukola SMS oba simu okutezeninga SMS mu Uganda yawutandika yali ku lusozi ng'asaba n'ava ku lusozi n'abukola n'afuuka omugaga kati ennaku zino buli muntu asobola okuweereza SMS 10 ku bantu 10 simu n'oweereza kyatandikira ku mulokole mu Uganda SMS 1 nzijjukidde bulungi yali this guy yagenda Canada mulokole mulungi yalina muyimbi God erinnya ligenze yamujjukidde bulungi nnyo Katonda bw'otusaba tugenda mu maaso ga Mukama atuwa ideas ideas ezitwawula ku bantu abalala zezireeta obugazi obuga nti bw'olijjo nti Katonda yakuwa amaanyi okukola amaanyi gano gajja nga idea idea n'ogiteeka mu nkola n'otandika okulaba omukisa nga gulabisibwa Katonda tajja kuva mu bbanga kubanga agamba ki ky'olinawo tajja kuva mu bbanga atandike kola nga tuvudde ku ekyo omukristaayo mu katale babeera mu katale n'atagala n'olaba nga waliwo abamu abagamba nti kati kanfune kino nfuneko zino kankole ki omuntu ono abalansinga atya naye nasobola okubeera ng'ayitawo kubanga ennaku zino bagamba owamazima tosobola kuyitawo oba weerimba kati ye omukkiriza mu katale alina kweyisa atya era alina kubeera atya naye nasobola okubeera nga abotola n'ayitawo ntera okugamba abantu nti kati fenga bakola mu office ndi musumba naye ate ndi accountant ngoba nogoba
nkwata ngobbi nkugoba naye ng'ate bwewandize mu kyaki naali kusonyiwa mu kanisa osonyiwa naye professionally kati bw'okizuula nti okola ekintu nga kino kyokola olina okutegeera enneeyisa y'abantu abali mu katale ako kisookera ddala buli muntu ali mu katale alina katonda we buli muntu either akkiririza mu lubaale oba akkiriza teri muntu ali awo agamba nze ndi eno era bwe weetegereza ennyo ntera ogamba abantu ntera okwogera mu luzungu nti every non-believer is a potential devil's agent. Buli muntu atakkiriza Katonda kisobola okubeera ekikozesebwa ekya Setaani. Oh God. Buli muntu gw'olaba atali mulokole ng'alina business alina kye yeesiga. Either yeesiga amazige, yeesiga ensiriba, alina kyakola kozi ye gwe wava amaanyi kati bw'oyingira mu katale ng'omulokole naawe akalimiko gagubireyo ddala mu Katonda. True. Manyira ddala nti business eno ngikola na Mukama ekisookera ddala olina okubanga wagikwasa kano bali bakola endagaano ne Katonda waabe era bamuwa ebiweebwayo kati naawe manya toyina nzero gamba nze omunsikiriziganya mulokole asalamu ova nalina atasaba nkeera tulina abasiraamu tulina abantu abatamiivu batamira ku makya n'atuuka mu ofiisi era nze omulokole atajja mu ofiisi mwa suspension awantu oyogerawo nnyo abakristaayo balina akajanja yeerabira nti nno guno mulimu olwokubanga omulokole amukozesa ajja kumanya kikyayitamu n'asalawo agende mu overnight ye Friday Saturday n'otamulabako naye bakunaku lulamba ekyo si kituufu kyova olaba abantu tebaagala kukozesa balokole ate naddala abalokole benyini abakozesa tebagala kukozesa abalokole lwaki bagamba abalokole bekwasa sitaani yanumbye simanyi koze nga sitaani bagenda ku nsozi n'ogamba bannange n'amala wiiki namba naye nga bamukozesa bukozesa omulimu gwa Mukama we n'agulekaawo n'atambula n'agenda. Yesu yagamba ebyakayisaali bye byakayisaali bw'ojja mu katale manya omuntu gw'okompitinga naye azze kukola nawe ozze kukola bw'aba akola nnaku mukaaga zikole bwakeera ku baba agulawo saawa 2 gulawo saawa 1 tokkiriza muntu kuwamba luggi lwa lunaku musheyalinga edduuka mulimu amasaana buli omu alina ekisumuluzo kye gokubanga gundi agenda kugulawo naye n'otuuka leti nedda wamba olunaku luwamba waka oluwambe nemu ku mulimu okitegeera tokkiriza muntu kunze sikiriza nze nkeera nnyo lwaki mpamba olunaku mu ofiisi tokkiriza balala kuyingira kusookawo y'omulokole mu katale omulokole ali mu kukola awamba n'amanya nti no kati ku ofiisi bagulawo ssaawa mmeka 12 nze 11 kantuuke nsooke mpambe nsabe nje nabadde njogera n'omusajja ansala envira ngamba omanyi gundi alekerawo olwosaalu nje sajja kwogera alekerawo gigenda kubanga omu yagenda okukeera omuntu azze osala enviri ng'oli ali mu kuteeka ddagala ku ntebe lwaki yensaba ye aloga mmwe gye musala enviiri kyembagambye buli muntu alina kyakola alina kyeyeesiga kati naawe ali mu katale weesigire ddala Katonda weekimu ekyo eky'ekkumi kiteeke mu maaso ga Mukama kisobole okuleeta envumbo ku mirimu gyo n'obukuumi bwa Katonda saba Katonda beera creative bw'oba olina tugambe ng'okola olina akeedi olina okola mu akeedi manya abakeedi bayiiya okitegeera engoye zikyusekyuse manya ebintu ebiri ku musomo bwegamba tokoma bukomi kusaba tokoma bukomi kubeera Mukama nyamba nedda manya abalala kye bakola okufuna bakasitoma okitegeera omuntu tomubuulira nnyo njiri nga azze kusaba kugula bintu ojja kuloka nedda kati onazenga kasitoma osobola oteekako gospel ng'omuyindi waagira n'ateekako okwazira obuyingira mu dduuka ly'abayindi waliwo akabaani waliwo n'obuntu obuyimba mpola kati naawe olina okumanya nti bwe nteekewo kika gospel wali aba maybe tugambe akabimbi bafu wano oba Juliet meme n'okateekawo kaliyo kali mu background kakuba eno naawe olina bayibuli wali kubanga bano abantu kibeesiga bakiraga bulwatu nabeerawo n'ekidole kyakyesiga naawe manya kino kyeweesiga okyekwateko omanye Katonda nti Katonda bwemigamba nti bwe ndimala okuyinisibwa ndi walala bangi okujja Katonda yaleeta bakasitoma bw'omuyimusa mu bizinesi yo
aleeta abantu bangi wani ekirera business mugiwonga eri mukama buli kintu kiwonga eri katonda yakirwanirira kyovula nabali bawonga nawongayo ebibye ate bawonga misana ngensi yonna eraba Sudiri wano yali aggulawo ekizimbe yaloga misana yaleeta abasamizeere ne baloga ekizimbe ne baloga n'abagenda kikoleramu kati gwe omulokole ojja mu kizimbe kino nti oyagala kubeera successful nga nawe oyagala kukomamu ekyo tenedda gwe naye lwotandika leeta pasitawo omugambe ate omuleeta emisana ate mugambe takwata ipad koolo ng'eyange mugambe kwata bayibuli ennene kwata ekipa y'amafuta yingirawo mu bizinesi yange mpita abakozi tubadde ne bizinesi apasa kimuli abaddeawo agulawo bizinesi omu ku bagobereza ffe kanisa yagenze emisana abakozi bane bakimanya bosi waffe mulokole batusabidde omukisa tulina kuba bamukisa kati bakitawangula oyo mazima yesize katonda wa Isirayiri namulagane mu bantu abantu kati katonda naye agamba olaba ndaze mu bantu wano wenina okulabisibwa kubanga kati jukira bayibuli egamba nti kasita Goliath yakolimira David mu linnya lya katonda we Dawudi n'amanya kati bivuddemu nze kati biyingidde katonda ka level z'abakatonda abooluganda gye tukolera mu bizinesi ebintu byafuuka ku level z'abakatonda bakatonda b'emizimu bakatonda b'emisota naffe tulina katonda wa Isirayiri Isaaka ne Yakobo bwe tulina okwolesa buli muntu omusajja n'ekintu kye njagala okugamba olwaliro omuntu yanneewunyisiza yaŋŋambye kino oli yamugambye nze alina gy'akolera nono alina gy'angamba nkimanyi oli mulokole kati engeri gy'oli mulokole lokokera ddala si mulokole yagamba munnaffe lokokera ddala alina gy'akola namugamba nange gw'olaba ndogera ddala yes abantu ebintu babyogera kati tebakyakweka omulaga jjagamba nze ndoga namakana akakomo njija nako bunnako bwe njja kumakya nkola kino ne kino nti bano abantu betukola nabo si bangu kati engeri gy'oli bwotyo naawe ngeri gyebagamba nti baloka lokokera ddala si bya agana agendo nebi onzijukize waliwo omusajja ono namuulya bulizi saamulaba nti baagenda ne bamugoba mu motoka yali avuga ebimotoka bya state council ne bamugoba n'abagamba nno nze gwe mugobye mwene motoka teri agenda givuga okujjako nze n'amugamba nti ne bamugamba shiyanga lwaki ne buli muntu yagituulangamu okugivuga ng'alaba atudde ku gusoto ogunene ngafubutuka emisinde bano nga bagamba nti mulimu omusota naye nga bwe batunulanga mbwe bati nga tebalaba musota naye buli eyatuulangamu okuvuga ng'alaba ogusota ogutya paka bwe bamugamba taata komawo emmotoka yo yiiyo kati okera ku makya noyogera ekigambo ekyo bannange ndabira ddala nga kituufu abantu balina ebeesiga buli muntu kati bw'oba oyingira mu katale ng'omukkiriza ng'omulokole ng'eyayitibwa katonda amanya kati bw'osalawo okugenda mu bizinesi manya okwo kwe kuyitibwako okuyitibwa buli kuyitibwa kubaako ebirabo kubaako amafuta saba katonda ateeka amafuta ku ekyo kyakuyitidde okukola lwaki ne bali basaba katonda waabwe gwe bayita katonda abawa obusobozi kati tosobola kusalawo okukola kufuuka muntu wanjawulo n'obeera nga abalala bebeeyisa nedda waliwo bizinesi ezimu zetuze nga olaba nga nto tolina kusaba oba buli bizinesi oba olina okubeera nga buli kyokola actually ekireeta ssente olina okubeera nga okiteeka mu maaso ga katonda buli kyokola ekireeta ssente olina kubanga ennaku zino bizinesi ziri ku masimu kati bizinesi eri ku masimu onootegeera otya nti eyiyo ntono oba nnene ayino niye kubanga lwa abantu abagagalidde ku masimu lockdown olinga yatandika bizinesi ye yakusaplayinga bantu mmere omukubira simu okebera nemugamba njagalayo butungulu n'ennyanya n'afuna kaboda n'akusindikira kati bizinesi yafuuka y'amaanyi kati omuntu waato tasobola kugamba nti omanye eyange entono bayibuli egamba tonyoomanga ntandika ntono mu musingi gweyo gy'olabanga entandikwa entono teekamu katonda teekamu amaanyi go gonna ntera ogamba abantu bizinesi ebya level 3 mulimu kibayita pioneering okutandika obutandisi omutandisi wano olina oteeka obulamu bwo bwonna mu musingi ogwo oba kitagisa buteebaka oba kitagisa kwefiiriza olumu osobola n'okusalawo gwe obuteesasula musaala gwe n'omusajja omukwano gwe yagenda n'atuuza abantu ng'alina ekyuma kyayagala okugula mamita Peter Sari alina kampani bita Robiud n'agamba abakozi bannange tulina ekirooto ffenna
ino company kati yafuuka yaffe nti ntwagala kanjagala mukkirize naye basasula musaala okusinzira time eno bweti kozi n'ekyuma kyengenda otuma ekyayina ekigenda okutuyamba okwongera n'aboza bameka abaagala otambula nange ne bawanika emikono ne bamala ebbanga tebasasulwa musaala naye nga bajja ne bakola nga bayingidde mu kiruto kya mukama waabwe kati bw'oba otandise bizinesi kakasa nti ne bw'okula nabo bafuna ekiruto kyekimu nakyolaba nga balaba olugendo balaba painting ekifaananyi tugenda kubeera nga tukulimba eggwanga lino tutandise katono tugenda kwaba amaanyi tunakola tugenda funa motivating bw'okola nabo ng'oggyeko essaawa yogera mu bulamu bwabwe balaga ekifaananyi ky'omu maaso balaga ekifaananyi ky'omu maaso batandika okulaba nga bizinesi tekyaliyo yokka n'oba toliiwo egenda mu maaso ekirala olina okumanya nti waliwo leba endala gye bayita the builders abazimbi bano be bantu benkugamba bano bojja n'obabuulira katukole kino ne bakugamba manyi kati mukama waffe waliwo kano gwe kubanga olumu obeera totambulayo bantu babeera mu bantu bebamanya kyekitambula ekigenda mu maaso ne wa neiba kyakola naga manyi mukama waffe abaana ffe twongeremu kano beba builders bano abazimbi bakuyamba ozimba ekirooto kino naye naaba yabaita ba beneficiary Top TV ne Top Radio ezatandikira waliwo ba builders waliwo aba pioneering nga tebakyaliwo waliwo aba building ngalo ne ba beneficiary kati fa abanyumirwa kati twaliwo ne katuli mu kunyumirwa we enjoy our beneficiaries so mukama wa kuganya nobeera nga obadde pioneer n'otubaira builder anobeera ne beneficiary kikulu nga wala uno mubiri mulabye kuba butunga muwulira nga mwali ngali wano so abadde meyo levels zonna kitegeeza kikatonda buli business asobola okusindikira abantu buli muntu akola business abakatonda akutumira abantu abagenda okuyamba ekirooto ky'okukola lwaki bituwa mu kanisa Bible egamba nti mukama akisukunda n'akinyenyanyenya nekifuka ekyomuyiika n'alagira abantu okukomawo gye tuli n'ekikanula ky'abayagedde kati nasuse ensaba ngamba mukama buli muntu gwewateekateeka okubeera mu biro byange mu sizoni nomusindike kubanga gye bali abalina ebyange tuwa katonda n'akoma ku bantu ne bakoma kubanga yabalaba kuba kati gwe tolina gogenda kulaba ne bonootagala n'amaaso go tojja bbala waaw nabe kasitoma abayina omuntu kankwekyoga mutulina omusumba ku kyaki pasita dana alina mukyala we mukyala alina bizinesi yo wansi mu kikuuba eyo wansi yalina ebintu byayagala okutunda omusajja najja nga ayagala kugula ku ye nenga tebiriyo namugamba tofaayo wegenda ogule kankwesente zino genda ogule ku banno ojonguze namugamba tofaayo ojja kwongeramu endala zoyagala nkusasule oyo katonda asobola okusindikira bakasitoma nga babo nga oligega nga betubeera n'enviiri osobola kati gwemanyi enda gyokolera enviiri naye bakoli ne wajja nga akozesa alundi efaanana etya nga etemagano goba olina gyoyagala gomatira katonda abeeke ku bantu bakomako nga bamatira gwe ali mu katale egyokolera okoze consultants oyagala kubeera consultants katonda asobola okulanga Bible egamba mukama atwetooza okuganja nga bendera God can advertise someone nga tolio n'akwogemu nga ye bwayogera ku Dawudi tiyayegenda neyogera wakabaka omusajja yamulaba bulabi omuntu yali akuwa iraga nani sirabanga mukyalo oba yagala host yogenda yagala goni katonda asobola okulanga katonda ayinza okulanga n'akwanjula nawe n'otya noweewuunya kasobera ng'oli mulokole ddala yes kalina obeerako ega akalimi kagwireyo ddala bw'oba walokokera ddala bw'osala okusabasabira ddala bw'osala okunoonya mukama noonyeza ddala mukama bw'osala okukola bizinesi ntero gamba nga bwe tugamba nti push pray until something happens nti saba ntero gamba naddala abavuka mbagamba bw'oba osoma soma ng'omanyi okusoma kwokagenda okuyamba bw'oba osaba saba ng'omanyi okusaba kwokagenda okuyamba nga buli kyokola kiteekeko amaanyi go gonna lwaki ne bw'osalaba okukola ekintu tokola bizinesi leero n'obeera n'eno ekya n'obeera n'eno ekya n'obeera n'oli tosobola kufunamu naye teeka enkalirizo teeka ekiseera teeka okuyaayaana ku ekyo kyotaddeko amaanyi okukola onya ekijjamu obulamu abantu abakoze ebintu wano mu ggwanga eby'amaanyi be bantu abanyiikidde be bantu abeewaddeyo be bantu abeerekereza be bantu abagamba nedda kino ngenda kikola kubanga kyabeeri katonda kyayogedde akiteeka amaanyi ge bwagamba nti kola kitegeeza tuba tulina omwebuuzaako osobola okuyingira bizinesi enkyamu
oyina osoka n'omwaza mugatata nkole ki kubanga ekirala lwaki okola kyotoyagala naye ate osobola okukola kyotoyagala nga mukama akigamba nti nekivaamu omukisa kisoboka kubanga mukama osobola okwagala oyinze katono nyingire mulinga twali bato nga bagamba mulinga w'amaanyi nengajajja ngawe ebbira nemugamba mpaako ku ttaka ngende ensinde nanga mwana wange bigenda kumala bingenza ndaba sikiraba yinga bo bali badde minembe gya vanilla na biki tubeyo gwenga tunatera okumaliza wala akatabo ko akenda bawano maaso gange kaliko Intimacy with God ndaba go wakawandiika akatabo kano kali mbiki katabo ako mukama yanungamya myaka ng'etaano emabenga okuwandika akatabo ku mukwano ogw'ekimemete ne mukama mukama yangamba abantu tebamanyi kitwala ky'okutambula mu mukwano ne mukama so kekawandika sina kalonkinga naye ndya kalonkinga ndowooza omwaka guno ekirala ebintu bino bitukola mu bulamu waliwo omulala gye biganyulwamu nga tumaze okuvaawo yesu baba tannadda kati tulina obbireka nga tubiwandiise wabeewo abitwala mu maaso akatabo kano ambadde nsaba omwami percentage akatabo kano kasembeze kaliko Intimacy with God akatabo kano abannayuganda nga tebaagala kusoma kituufu bagamba oba oyagala okukweka ekintu omuddugavu kiteeke mu katabo naye emirembe gikyusa abantu bagadde nnyo okusoma abantu baagala okusoma kubanga tuli mu mulembe ng'abantu bwe tuli wano essaawa eno they want to know they want to have information they want knowledge kati omuntu bw'azuula kyayagala asobola n'okisasulira ssente kaabonna oba kaabavubuka bokka kaabantu bonna sikabavubuka kaliriddewo kali kyaki ekkololo kati gye twakabuteeka twagala buteeka kwa restock tubuteeke ku Scripture Union Uganda n'ebifo ebyenjawulo abantu basobola ne ku Amazon tugenda kateeka abantu basobola okubeera nga basobola okukagula tukatunda emitwalo 3 gyokka egya Uganda then ab'emu America tukatunda $3 paka nga bw'oyagadde ne mu Europe tugenda butwalayo tutegeeza nga agenda kakozesa okublessinga generation kubanga nawandika akantu akagamba katabaako nti your depth determines your impact obuziba busalawo nnyo okugamba omugaso gw'ogenda okukola mu nsi mu area y'obulamu gyokoma okumanya ekintu gyokoma okugasa gyokoma okumanya ekintu gyokoma okumanya Katonda gyokoma okugasa abantu ku lwa Katonda buli kyetukola tulina ekikola ku lw'ekitiibwa kya Mukama kyobola gamba nasomera ekyandiko ekyo Bayibuli egabulemu agamba Mukama tugamba bwe tunamanya Katonda tulikola ebyobuzira ne twirabira ekiyonga Bayibuli gamba and those who know the God amanyi Katonda balikola ebyobuzira ku lwa Mukama ng'okolera Mukama yes si bibyo Mukama yafunamu yayagala ofunamu bw'owangula emyoyo Mukama yafunamu buli kyokola Katonda yagala twala kitiibwa so buli wokoma okumanya Katonda ekitiibwa nga kimuddira abantu nga batenga erinnya lye nga nkulaba kuwana ebintu bingi nnyo byokola obikola Serena Hotels ndi mubazi wa bitabo 7 ekigo board of director bana kankyesonyo tusiibula atubanjiza tutya nga abavubuka tubazaamu amanyi tuve wano njagala okuzaamu omuvubuka abadde alaba n'abantu abakulu abaliko n'omubiri gwa Kristo abalaba abadde ku programu y'okumakya olwaliro nti buli muntu osobola okubeera ow'omugaso mu ggwanga weezuule neteeka amaanyi ku ekyo kyokola tokkiriza muntu akumala mu maanyi kubanga ekirooto kyo engeri gye wakifunamu tekifaanana n'olingeri gye kifunamu so kkiriza Katonda akuyise mu mitendera paka bwe kinaalabisibwa n'okutuukirizibwa tweyanziza nnyo tweyazige nakugamba bulijjo nti baba buli wabobe nga w'omunaku okutu otega ate eggunjo libeera lyakusomesa liba lyakuyiga oba tolina peni na kitabo abo mbasi kutegeera naye bwe oyagala engoye ennungi genda ku Command Fashions ku Kikuba Ked kumpi ne Formata Skills mukyala Dina gyali ne kansala Jimmy Lubega osobola n'obbakubirako ku 0757 234 651 0757 234 651 mbadde Julie kandi mwamusibayiga akole akumata kumira mpera.